Ebyomu mirembe ekyokubiri essula 11 okutuuka ku 15. Awo Lekobowaamu bwe yatuuka e Yerusaalemi n'akuŋŋaanya ennyumba ya Yuda ne Benyamini, abasajja abalonde kasirivu mu 800 abalwanyi okulwana n'ennyumba ya Isirayiri okumuddiza nate obwakabaka Lekobowaamu. Naye ekigambo kya Mukama ne kijjira Semaayi omusajja wa Katonda nga kyogera nti, gamba Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani kabaka wa Yuda ne Isirayiri yenna mu Yuda ne Benyamini ng'oyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, temwambuka so temulwana ne baganda bammwe, muddeyo buli muntu mu nnyumba ye, kubanga ekigambo kino kyava gye ndi. Awo ne bawulira ebigambo bya Mukama ne baddayo ne baleka okutabaala Yerobowaamu. Awo Lekobowaamu n'abeera mu Yerusaalemi n'azimba ebibuga mu Yuda okuba ebigo. N'azimba Besirekemu ne Etamu ne Tokowa ne Besuzuli ne Sooko ne Adulamu ne Gasi ne Maresi ne Zifu ne Adolayimu ne Lakisi ne Azeka ne Zola ne Ayalooni ne Kebbulooni ebiri mu Yuda ne mu Benyamini, ebibuga ebiriko enkomera. Ebigo n'azimbako enkomera n'abiteekamu abaami n'emmere ey'okuterekebwa n'amafuta n'omwenge. Ne mu buli kibuga kinnakimu n'ateekamu engabo n'amafumu n'abinyweza nnyo nnyini. Yuda ne Benyamini ne baba babe. Bakabona n'Abaleevi abali mu Isirayiri yonna ne bagenda nga gyali okuva mu nsalo zaabwe zonna, kubanga Abaleevi baleka ebyalo byabwe eby'oku bibuga n'obutaka bwabwe ne bajja mu Yuda ne mu Yerusaalemi, kubanga Yerobowaamu ne batabani be baabagoba baleme okuweerezanga mu bwakabona bwabwe eri Mukama. Ne yeetekerawo bakabona ab'ebifo ebigulumivu n'ab'embuzi ennume n'ab'ennyana ze yakola. Awo ne babagoberera bonna abateeka emitima gyabwe okunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri, ab'omu bika byonna ebya Isirayiri ne bajja e Yerusaalemi okuwaayo ssaddaaka eri Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Bwe batyo ne banyweza obwakabaka bwa Yuda, ne bamunywereza emyaka 3 Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani, kubanga baatambulira emyaka 3 mu kkubo lya Dawudi ne Sulemaani. Awo Lekobowaamu n'afumbirwa omukazi Makalasi muwala wa Yerimosi mutabani wa Dawudi era owa Abikayiri muwala wa Eriyabu mutabani wa Yese. N'amuzaalira abaana ab'obulenzi Yewusi ne Semaliya ne Zakamu. Oluvannyuma lwe n'afumbirwa Maaka muwala wa Abusaloomu. Oyo n'amuzaalira Abiya ne Atiya ne Ziiza ne Serimosi. Lekobowaamu n'ayagala Maaka muwala wa Abusaloomu okukira bakazi be bonna n'abazaana be bonna, kubanga yawasa abakazi 18 n'abazaana 6, n'azaala abaana ab'obulenzi 28 n'ab'obuwala 6. Lekobowaamu n'assaawo Abiya mutabani wa Maaka okuba omukulu nga asinga baganda be obukulu, kubanga yayagala okumufuula kabaka. N'akola eby'amagezi, n'asaasaanya batabani be bonna mu nsi zonna eza Yuda ne Benyamini mu buli kibuga ekiriko olukomera, n'abawa ebyokulya bingi nnyo, n'abanoonyeza abakazi bangi. Ebyomu mirembe ekyokubiri essula 12. Awo olwatuuka obwakabaka bwa Lekobowaamu bwe bwanywezebwa n'aba n'amaanyi, kale n'aleka amateeka ga Mukama ne Isirayiri yenna wamu naye. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokutaano ogwakabaka Lekobowaamu, Sisaki kabaka w'e Misiri n'atabaala Yerusaalemi, kubanga basobezza Mukama ng'alina amagaali 100 mu ebikumi 200 n'abasajja abeebagala embalaasi 60,000 n'abantu abajja naye abaava mu Misiri nga tebabalika, Abalubimu n'Abasukiyimu n'Abaesiyopiya. N'amenya ebibuga ebiriko enkomera ebya Yuda n'ajja e Yerusaalemi. Awo Simeeya nnabbi n'ajja eri Lekobowaamu n'eri abakulu ba Yuda abaali bakuŋŋaanidde e Yerusaalemi olwa Sisaki, n'abagamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, munvuddeko nange kyenvudde mbaleka mu mukono gwa Sisaki. Awo abakulu ba Isirayiri ne kabaka ne beetowaza ne boogera nti, Mukama mutuukirivu. Awo Mukama bwe yalaba nga beetowazizza, ekigambo kya Mukama ne kijja eri Semaaya nga kyogera nti, beetowazizza siribazikiriza, naye n'abawonya okuwonyezebwa, n'obusungu bwange tebulifukibwa ku Yerusaalemi mu mukono gwa Sisaki, era naye baliba baddu be, bamanye okuweereza kwange n'okuweereza kw'obwakabaka bw'ensi bwe kufaanana. Awo Sisaki kabaka w'e Misiri n'atabaala Yerusaalemi, n'aggyayo obugagga obw'omu nnyumba ya Mukama n'obugagga obw'omu nnyumba ya kabaka, byonna n'abitwalira ddala. N'aggyayo engabo zonna eza zaabu Sulemaani ze yakola. Kabaka Lekobowaamu n'akola engabo ez'ebikomo okudda mu bifo byazo
n'aziteresa mu mikono gy'abaami b'abambowa abakuumanga oluggi lw'ennyumba ya kabaka. Awo olwatuuka kabaka buli lwe yayingiranga mu nnyumba ya Mukama, abambowa ne bajja ne bazisitula ne bazizza mu nju ey'abakuumi. Awo bwe yeetoowazanga obusungu bwa Mukama ne bukyuka okumuvaako aleme okumuzikiririza ddala. Era nate mu Yuda mwalabika ebirungi. Awo kabaka Lekobowamu ne yeenywereza mu Yerusaalemi n'afuga, kubanga Lekobowamu yali yakamaze emyaka 41 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 17 mu Yerusaalemi, ekibuga Mukama kye yeeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri okuteeka omwo erinnya lye. N'erinnya lya nnyina lyali Naana Omwamoni. N'akola ebyali ebibi kubanga teyakakasa mutima gwe okunoonya Mukama. Era ebikolwa bya Lekobowamu ebyasooka n'ebyamalirwako tebyawandiikibwa mu bigambo bya Semaaya nnabbi n'ebya Iddo omulabi ng'engeri bweri ey'ebitabo eby'okuzaalibwa. Ne wabanga entalo eri Lekobowamu ne Yerobowamu obutayosa. Lekobowamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa mu kibuga kya Dawudi. Abiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Ebyomu Mirembe ekyokubiri essula 13. Mu mwaka ogw'e18 ogwa kabaka Yerobowamu, Abiya n'atanula okufuga Yuda, n'afugira emyaka 3 mu Yerusaalemi. Erinnya lya nnyina lyali Mikaya muwala wa Uliyeri ow'e Gibeya. Ne wabanga entalo eri Abiya ne Yerobowamu. Abiya n'alumba ng'alina eggye ery'abasajja abazira abalwanyi, abasajja abalonde obusiriivu 4. Yerobowamu n'asimba ennyiriri okulwana naye ng'alina abasajja abalonde obusiriivu 8 ab'amaanyi abazira. Abiya n'ayimirira ku lusozi Zemarayimu oluli mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, n'ayogera nti, mumpulire mmwe Yerobowamu ne Isirayiri yenna. Temwagwana kumanya nga Mukama Katonda wa Isirayiri yawa Dawudi obwakabaka bwa Isirayiri okumala emirembe gyonna, ye ne batabani be n'endagaano ey'omunnyo. Naye Yerobowamu mutabani wa Nebati omuddu wa Sulemaani mutabani wa Dawudi n'agolokoka n'ajeemera mukama we. Ne wakuŋŋaana gy'ali abasajja abataliiko kye bagasa, abaana ba Beriyali abeenyweza eri Lekobowamu mutabani wa Sulemaani. Lekobowamu ng'akyali muto n'omutima gwe nga mugonvu, so nga tayinza kubaziyiza. Awo kaakano mulowooza okuziyiza obwakabaka bwa Mukama mu mukono gw'abatabani ba Dawudi, era muli kibiina kinene, era waliwo nammwe ennyana eza zaabu Yerobowamu ze yabakolera okuba bakatonda. Temwagoba bakabona ba Mukama, batabani ba Alooni n'Abaleevi, ne mwerondera bakabona ng'empisa bweri ey'amawanga ag'omu nsi endala. Kale buli ajja okwetukuza ng'alina ente ento n'endiga ennume 7, oyo ayinza okuba kabona w'abo abatali bakatonda. Naye ffe Mukama ye Katonda waffe, naffe tetumuvangako, era tulina bakabona abaweereza Mukama, batabani ba Alooni n'Abaleevi mu mirimu gyabwe. Era bookya eri Mukama buli nkya na buli kawungeezi ebiweebwayo ebyokebwa n'obubaane obuwoomerevu n'emigaati egy'okulaga, nagyo bagiteekateeka ku mmeeza ennongoofu, n'ekikondo ekya zaabu n'ettabaza zaako okwakanga buli kawungeezi, kubanga ffe tukwata ebyo Mukama Katonda waffe bye yakuutira, naye mmwe mwamuvaako. Era laba Katonda ali naffe, atukulembedde ne bakabona be nga balina amakondeere agalawa okugalaaya okulwana nammwe. Aye abaana ba Isirayiri, temulwana na Mukama Katonda wa bajjajjammwe, kubanga temulabe mukisa. Naye Yerobowamu n'afulumya ennyuma abateezi, awo ne baba mu maaso ga Yuda, abateezi ne baba ennyuma waabwe. Awo Yuda bwe yakebuka, olutalo nga lubafulumye mu maaso n'ennyuma, ne bakaabira Mukama, bakabona ne bafuuwa amakondeere. Awo abasajja ba Yuda ne boogerera waggulu, awo abasajja ba Yuda nga boogerera waggulu. Olwatuuka Katonda n'agoba Yerobowamu ne Isirayiri yenna mu maaso ga Abiya ne Yuda. Abaana ba Isirayiri ne badduka mu maaso ga Yuda, Katonda n'abagabula mu mukono gwabwe. Abiya n'abantu be ne babatta olutta lunene, n'okugwa ne kugwa ku Isirayiri nga battiddwa abasajja abalonde obusiriivu 5. Bwe batyo abaana ba Isirayiri ne bawangulwa mu biro ebyo, abaana ba Yuda ne basinga, kubanga beesiga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Abiya n'ayigganya Yerobowamu n'amuggyako ebibuga, Beseri n'ebibuga byakyo, ne Yesani n'ebibuga byakyo, ne Efulooni n'ebibuga byakyo.
so Yerobowaamu teyafuna nate maanyi ku mirembe gya Abiya. Mukama n'amulwaza n'afa, naye Abiya n'afuuka ow'amaanyi, n'awasa abakazi 14, n'azaala abaana ab'obulenzi 22 n'ab'obuwala 16. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Abiya n'amakubo ge n'ebigambo bye byawandiikibwa mu bitegeeza bya nnabbi Iddo. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 14. Awo Abiya ne yeebakira wamu ne bajjajjabe ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Asa mutabani we n'afuga mu kifo kye. Ku mirembe gye ensi n'etereerera emyaka 10. Asa n'akola ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebirungi era eby'ensonga, kubanga yaggyawo ebyoto eby'abannaggwanga n'ebifo ebigulumivu, n'amenya empagi n'atematema ba Asera, n'alagira Yuda okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'okukwata amateeka n'ekiragiro. Era n'aggyawo mu bibuga byonna ebya Yuda ebifo ebigulumivu n'ebifaananyi by'enjuba. Obwakabaka ne butereera mu maaso ge. N'azimba ebibuga ebiriko enkomera mu Yuda, kubanga ensi yali eteredde so teyalina ntalo mu myaka egyo, kubanga Mukama yamuwa okuwummula. Kubanga yagamba Yuda nti, tuzimbe ebibuga bino, tubikolere bbugwe n'ebigo, enzigi n'ebisiba, ensi ekyali mu maaso gaffe, kubanga tunoonyezza Mukama Katonda waffe, tumunoonyezza naye atuwadde okuwummula enjuyi zonna. Awo ne bazimba ne balaba omukisa. Era Asa yalina eggye abaakwatanga engabo n'amafumu, abaava mu Yuda obusiriivu 3, n'abaava mu Benyamini abaakwatanga engabo ne banaanula emitego obusiriivu 218. Abo bonna basajja b'amaanyi abazira. Zeera Omwesiyopya n'abatabaala ng'alina eggye kakadde n'amagaali 300, n'ajja e Maresa. Awo Asa n'afuluma okumusisinkana, ne basimba ennyiriri mu kiwonvu Zefasa e Maresa. Asa n'akaabira Mukama Katonda we ng'ayogera nti, Mukama, tewali muyambi akwenkana ggwe wakati w'abalina abalwanyi abangi n'abo abatalina maanyi. Tuyambe, Ayi Mukama Katonda waffe, kubanga tukwesiga, ne mu linnya lyo mwe tutabaalidde ekibiina kino. Ayi Mukama, gwe Katonda waffe, omuntu aleme okukusinga. Awo Mukama n'akuba Abaesiyopiya mu maaso ga Asa ne mu maaso ga Yuda. Abaesiyopiya ne badduka. Asa n'abantu be abaali naye ne babacocca, ne babatuusa e Gerali, ne kugwa ku Baesiyopiya bangi. Bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kuddamu amaanyi, kubanga bazikirizibwa mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'eggye lye, ne banyaga omunyago mungi nnyo. Ne bakuba ebibuga byonna ebyetoolodde Gerali, kubanga entiisa ya Mukama yabatuukako. Ne banyaga ebibuga byonna, kubanga byalimu omunyago mungi. Era ne bakuba eweema ez'ente, ne banyaga endiga nnyingi nnyo n'eŋŋamira, ne baddayo e Yerusaalemi. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 15. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani wa Obedi, n'afuluma okusisinkana Asa n'amugamba nti, mumpulire, mmwe Asa ne Yuda yenna ne Benyamini, Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye, era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga, naye bwe munaamuvangako anaabavangako mmwe. Era ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda ow'amazima, era nga talina kabona ayigiriza, era nga talina mateeka, naye bwe bakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya, ne balyoka bamulaba. Ne mu biro ebyo nga tewali mirembe eri oyo eyafulumanga newankubadde eri oyo eyayingiranga, naye okweraliikirira kungi ne kuba ku bonna abaatuula mu nsi ezo. Ne bamenyekamenyeka, eggwanga nga lirumba ggwanga linnaalyo, n'ekibuga nga kirumba kibuga kinnaakyo. Kubanga Katonda yabeeraliikiriza ng'abalabya ennaku zonna. Naye mubenga n'amaanyi, so n'emikono gyammwe tegiddiriranga, kubanga omulimu gwammwe guliweebwa empeera. Awo Asa bwe yawulira ebigambo ebyo n'ebyo Obedi nnabbi bye yalagula, n'aguma omwoyo, n'aggyawo eby'emizizo byonna mu nsi yonna eya Yuda ne mu Benyamini, ne mu bibuga bye yaggya ku nsi ey'ensozi eya Efulayimu. N'azza obuggya ekyoto kya Mukama ekyali mu maaso g'ekisasi kya Mukama. N'akuŋŋaanya Yuda yenna ne Benyamini, n'abo abaabeeranga nabo abaava mu Efulayimu ne Manase ne Simyoni,
kubanga bamusenga bangi nnyo nga bava mu Isirayiri bwe baalabanga Mukama Katonda we ali naye. Awo ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi mu mwezi ogwokusatu mu mwaka ogw'ekkumi ogw'okufuga kwa Asa. Ne bawerayo ku lunaku olwo eri Mukama nga bajja ku munyago gwe baaleeta ente 7 n'endiga 7. Ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna, era buli atakkirizenga kunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri attibwenga, oba muto oba mukulu, oba musajja oba mukazi. Ne balayirira Mukama n'eddoboozi ddene n'okwogerera waggulu n'amakondeere n'eŋŋombe. Yuda yenna ne basanyukira ekirayiro ekyo kubanga baali balayidde n'omutima gwabwe gwonna, ne bamunoonya n'okwagala kwabwe kwonna, ne bamulaba. Mukama n'abawa okuwummula eri enjuyi zonna. Era ne Maaka nnyina Asa kabaka n'amugoba mu bwannamasole kubanga yali akoze ekifaananyi eky'omuzizo okuba Asera. Asa n'atema ekifaananyi kye n'akifuula nfuufu n'akyokera ku kagga Kidulooni. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo mu Isirayiri, naye omutima gwa Asa gwatuukirira ennaku ze zonna. N'ayingiza mu nnyumba ya Katonda ebintu kitaawe bye yawonga n'ebintu bye yawonga ye yennyini, effeeza ne zaabu n'ebintu. Ne watabanga ntalo nate okutuusa omwaka ogwa 35 ogwa Asa.